Tuyingiridde endobeso. Atulabe munnafuna agamba atya. Sebo. Hello. Sebo. Wanji Sebo. Nze mukunja wa Beat FM. Yes Sebo. Nze naze ko lwajja ononga manja kusinga namba zange za madam. Buzibu ki? Anto kwenu kumpeo. Buzibu ki? Obuzibu nali girlfriend wange. Bade kale tukumukwano nga tukugamba since tumaze kati like 2 years. Mutese musende nkoze buli kimu. Recently nabi kugamba mutese musende abade wabwe eri embala eri muteka musende mpeze ebirawo nkola buli kimu. Twalabade nangu mukwano nyo walanyo ne kati newunya. These few days these many days. Tacha kwa daga kugamba nkuba simutajikwata tampaako tamanyi obajendi yagamba geno Antoine Shamdamu kumulaba. So I don't know what's going on. But no mutu magwaya labo mulala simanyi kaya. I want to find out the truth. I want to are preparing to go for introduction but kuna program we. Yeka ngabachimanyi. Yeka tali off, nowhere to be seen. Kati nange sidanga mukumugula simu kugamba kazi. Je uwonda byo mpe ku magezi yo. Boso okuchimba kali. Ndakumanya kitufu kibuzibu kyo bavako. Obuvudo kuna banga tasi kunekyusa ko wadu. Wabe ensobi janda bamu. Oba obiche yikengera ba likira kyagamba. I want to know because I really love her. Next month muliko. Mubade mumaze na ibanga ki? Tumadani kale ba December. December umwaka guwedde? Yes, December umwaka guwedde. Ndilavwe badde kyali mpya. Badde kyali mpya naye abadanda kugamba twagala na byadala ngata kugamba ne waka bakimanyi nga in process of reaching there naye kanya kumanya is off and on. I want to know. He's not responding to my call sometimes. Some tegura bulungi. You know, so I want to know from you. Nenga kakapira mbadde musamba. Tusambira dala. Mubadde musamba. Tusambira ne bifananyi mirino tusambira dala nga ngali free net manyi ki tamba jitufu asidi sitankubira nange sidanga mukumukubira kwa kuita uwonda ntegerea is dating someone oba bwe nsobi nakola jalabanga si ntufu okiraba oba akapira mubadde nga musamba nga kakusasula okuyingira abadde kabwerere wanji akapira mubadde nga musamba kabwerere ng'oba basasula okuyingira omukazi muteka mukashi muteka musente kati oba onyambi otyo okutegeera kituufu kati beerako ku simu tovaako naye tomugamba nti kwendi njaga kula kimuvaamu kale gwamanyi lyani amanyi nze kati zamanyi nti Isaac nze bampita Isaac lyamanyi kale Isaac amanyi ndi Isaac ambeera kolola amanyi waka kale No hope. No hope, kakati nze kyembadde gamba ono njogera ne Aneti ego nini oli otya Aneti yaho parampara n'ogamba ki olijje yaho wanaenda ki oliwa yo mukyalo okomawo ddi tinkamanyi wanaenda ki anti mbadde nkubuuza nze ndi tubadde omuvubuka omwami gwe bayita Isaac omumanyi omataba Isaac wankai Isaac weno kololo Isaac tinkumanya ayi
Toyina boyfriend gwe bayita Isaac. Ngo boyfriend. Okweta Isaac. Ayi mukama kagwaho. Tuyimwene. Boyfriend was Isaac. Nababiya. Where atera? Nze bampita Steven mukwano gwanti abadde ngambye mugenda kukyala mwanjule. Ayi amasiko taliyo wadde. Baba wanje akayanga. Gwe boyfriend we ani erinnya? Wafashina boyfriend wanje. Wafashina boyfriend wanje. Sina kyenfa. Just njagala kumanya bumanya boyfriend wo yani? Mugambire ayi amasiko. Mugambire? Ayi amasiko. Babitegeeza ki ekyo? Tumugambe tutya? Ayi amasiko. Ama wanje akanga. Nti ajesuubi. Mama we yakoze ki? Akanga. Mama we yaganye. Zaramukunze. Ate nga sente zo badde ozirya ng'ozibba mama we abadde azirya. No, nyamale go wanyu nakugira ihe amasiko. Niye obusuru bwo wanyu. Ate obusuru bwo wanyu nga ate obadde obba sente ze. Yishi sente nazo sente nazo zalomba ntungu ngalya sente zeye. Gozirina? Nakwihaho. Ozine? Nakwihaho. Ako siwikako oba ozijjako gw'omanyi. Omugambira ihe amasiko. Taliyo wadde. Anesastre. Tabuli ky'omuziki ekisinga ku beat fama. On fire. Endobe sojiwulidde nakachwa. Mpulira. Kakati. Ono omwami. Neba nange ebintu bizibu nnyo kati olagenda kikola ate. Ate kakati wagambye mama yakoze eki? Yaganye. Mwera jeyo osuuli. Ate waliwo ebigambo by'olunyankole byabadde ayogera. Naze bimu sibitegeera. Awo wenyingirirawo. Agambye nti ajjeyo suubi. Enakugamba nti mama yaganye. Naga agenda kujjako kali kagamba kaswa akobadde tuti agenda kujjako kati byebyo nti mama lwaki oyingira mu bintu ebitakwatako? N'abasajja namwe muyiga okuwa abazadde ekitiibwa. Engeri gy'abadde ayogera mu kitegeeza beba n'abasajja ababeera ayogera ebumubiri mpaka mama mubuuzeeko bamama mubajje mu katemba wammwe. Omanyi n'omuzadde omu ekitiibwa okusinziira nawe ngeri abaako ekitiibwa nawe ng'oti. Anti wuliriza agenda ofuuka nazaala ogaa nti kawoyogere naye ku simu nga tomusisinkananga kiba kumutamusaamu kitiibwa. Linda ekiseera banakutwalayo mu bujjuvu oyinza nosanga gwe badde bawoza mbu ye maama w'omuwala nga kiwaanyi. Mwami Mukunja, mami Nakachwa ne mukulu Amoti balamusiza nnyo mwebalokera okuweereza. Kyova olaba abaana bawala bajja kufuna nnyo ebizibu tebannaba. Toyagala omuntu oli kuli oli kumeketa seneza omuntu gwe toyagala kati olwekyo batumugamba nti sikwagala. Omala mukula n'olala okwogera Olufalansa. Simanya mama tayagala. Obusiru bwabwe kyova olaba bajja bakolako nnyo abasajja bajja bakolako nnyo abawala abo. Omuntu tomwagala mugamba nti sikwagala period omuntu akwesibako kala amaze okulya seneze aliwa alukutubula Olufalansa obusiru abo bajja kufa nnyo tebannaba bajja basula nnyo ddalu sigadde nze enjo amamwe bali okuweereza omuntu lwekitumubuulira amazima sikwagala kituufu Nakachwa omuntu mubuulire nti Mukunja kwawe kubo bwo bufaanana butya tonkuba sikwagala era totawaana naye ate omwami ono ng'ekintu abadde akipapizza nnyo wabula akabanga ebyo bye mbagamba mupapira mulaavu omuntu wakamulaba nti ate kaakati mbu ate njagala kwateenjagala nnyingi ng'olina okujjangu yayanguya mulumbe kutwalako kyovola amutomera nnyo kati ono yatomera Mukunja wangi Nakachwa mulamusizaako nnyo naye ssebo baba ye ssebo baba ate nze tonnamusiza mugambire n'amasiko Mukunja wangi mugambire n'amasiko mugambe essuubi alijjeyo mugambire n'amasiko agamba
Mukunja. Wanje? Kama bali kuweereza. Kale. Nakachwa nkutumiddeko. Mukunja. Wanje sebo. Ono bukulu boda. Ya. Munange nga ndi jimbi. Naye ekyamazima kyendabye. Si kyasasira bikazi bino bibaloze ne bikubo nga biyita bukunya. Kubanga olaba omukazi erya sente z'omusajja. Ate amaze okudda ewaabwe ate amwefuulira. Kati ekyo lwaki tebakiroga ne kibeera nga kirya kasasiro buli ssaawa. Bebo baloga ebinaanasi. Oba lekuweereza Mukunja. Kale. Oyogera kwene kayisa bbene misatu nga ndi obulezi. Nze mbadde ngambo Isaac akale magezi nalo omukazi amwesonyiwe omukazi kati ali wa munala. Sebo. Kale webale nnyo. Mukunja. Wanje? Sebo webale kuweereza. Kale. Olulimi olukuzanyizanye. Olulimi mbadde sirumanyi. Ate muwala wange yalumanyimanyi wedda mpulira nga akuwaayo. Abadde ampaayo katiipu n'angamba agambye bw'ati. Kakati ndeti kunyego munamawulira Beat Fans Club komera. Naye nze nkubuulire Mukunja. Oli omuvubuka engeri gy'agedde nti baatandika mu December ate nga akasanyo nga yabadde yagale. Nze ndabanga yalinga ndowooza byalinga bya ssente ndowooza byakwetunda bwetunzi. Obudde wulira ng'agamba nti maama simanyi takwagala. Maama we yagaana ati bwe yali abaana maama we yali amulabira. Nkugambye. Abadde ayagala kumujabula ababiri kampiseewo akalawo kano katono. Talongo watu banange gavana w'olukomera ategeeza abantu bonna abeeyita bammemba abaagala okufuuka bammemba ne be bayita bammemba olw'okuneeyita mwenda abeetaaga era atajje kuula alabika ng'abaana abavudde mu kibiina kyaffe nze kikonyo webale muku wanje webale kutuweereza kale ono munamawulire Jataisha Kamanda Kansala Faize Nakatoke Butambala abaana abawala muku bayaaye kati ennaku zino agamba nti maama we simanya yagaana maama we yakutuma okulya ssente tumbaavu